Betty Namboze bakireke mama mukono ensonga ate kati azimukiddemu abigambye bwati. Amawanga amalala gakola ebisasiro ne bibeera mu nsi ne bigenda mu nsi endala bo ne bafuna ssente nnyingi ne batwala ewaabwe kati ng'abantu abakola plastics. So olutalo lw'ebisasiro si lwakwogerako bwoti n'oleeta minisita Misa Kabanda omusawo w'ekyalo VHT yasoma omulimu gwe ogw'obukugu bano abasawo abantu be balonda mu kyalo nti jangu ogabe eddagala ly'omusujja obutimba bw'ensiri n'omusitulawo n'omugamba kati Misa gwe minisita wa Kampala n'oleeta kyofa togabye simanyi kyofa gundi nasirise ng'oyogera. No, I kept quiet when you were speaking. Ogenze wano oyogedde ku no. Sebo njagala on protecting. Babata qualifying. Njagala on protecting. Nine ensonga yange je njagala okujjayo. No. Nkulese wano noyogera wano ebintu bingi nnyo ku lukwago n'ensirika because I want you to respect my space. Is not Misa. Kakati njagala nkubulire abantu bebawa waliwo abantu mbadde njogera wano nenkubona akamba tiwali owulidde ku muntu gwe bayita afuna adula professor. Waliyo abantu professional city managers naye wano mu Uganda tetubeeyambisa n'otuuka Mwami Museveni yatukozesa etteeka lyafuluma mu Maachi nga 15 2010 erya Kampala n'agamba Kampala mumumpe waneeno mukulembere mujjemu emivuyo egyo gyonna ne tumugamba kale etteeka limugamba 1 article manya section 17(2) president yajja ekigambo kiri shalo yajja okulondanga executive director ne ba directors abalala mu Kampala naddira omuntu dentist ng'omuntu yasoma musawo w'amannyo muyigirize ne musawo waki w'amannyo n'amugamba kakati gwe okulira ebyobulamu mu kibuga Kampala n'ogenda n'omutikka omulimu omunene nnyo agende atandike oguidinga matter of policy ezikwata ku management y'ebintu ng'ebyo naye nga buli muntu abeerako ne kyamanyi ekituteesawo abakugu alongside ffe ba politicians batugamba jangu wano n'obuyigirize bwo obwa siniya ey'omukaaga oba ebyenkanankana because gwe bakugamba ozze na buyinza obwo maanyi ga abantu bakuwa amaki amaanyi owulidde ono kyatamanyi nti Misa awo ye teyayitawo wayagala ogamba nti kakati akiikirira kitundu ki kale wulira bannange kakati kye mbadde gamba nti omuntu agenda okukola appointment bamugambye nti londa abali technical era n'ataleeta bakugu nabamugamba genda olonda nakulira omusawo w'ebyobulamu owa city n'aleeta dentist n'amugamba kwata awo ono olutunulawo ono omusajja yawandiika kino ekitabo ekya Garbage of Politics yagamba nti ekiremesezza management y'ebisasiro okubeera ennungi mu bitundu bingi ebyensi nti gwafuuka okubeerawo kw'ebisaaniiko gufuuka omulimu ogw'amakampuni ag'abannaggaga n'abantu ba ssekinnoomu kakati ebisaani bo ne batandika okumanya nti obuzibu si bwakumalawo bisaaniiko kati obuzibu ne bayagala ebisaaniiko bibeewo kubanga biriko omulyo kati leero businga obadde ogenda kuyitaaga amakampuni agayoola ebisaaniiko mu Kampala tegasobola kukola kintu kyonna kiyamba bisaaniiko kuvaawo because okubeerawo kw'ebisaaniiko bo sente gye bali tunulira gavumenti yaffe eno tuyisize etteeka bano bakiwanda nga gye bali mu palamenti ne tugamba okukola ku buveera kyokka ne batagakwasa amakampuni g'abannagagga gaveeyo ne wano ne baleeta obuveera kuno ne bajjuza kuno obuveera ne bajjuza kuno obuveera naye ng'obuveera babuleeta naye ng'ate tebalinaawo policy nkola yakugamba nti bwe tuleeta obuveera bwe bumala okuweereza omuntu mu kutwala kyayagala eka ffe tubujjayo tutya mu society ekyate tekikola ki tekiriiwo amakampuni gonna agakola ebyokunywa n'agaali galina giraasi gazivuddeko kubanga ziri expensive bonna ne badda ku ki ku plastic
bw'obanga onoomanejinga ebisaaniiko waliwo ze bayita 7R ez'ebisaaniiko: rethink, reuse, reduce, reuse, repair, regift ne recycle. Ennyukuta R emirundi 7 buli bantu bonna ze bateekwa okutunuulira okulaba nti ebisaaniiko first of all bikendeera. Obuuza for example, lwaki tukyalina enkola ereeta ente okuva Embalala bagisalire e Kampala? Lwaki tetunnatuuka na ku nkola egamba nti tuleeta nnyama? Olowooza lwaki tukyalina enkola ereeta amatooke n'ebikuta byago byonna mu kibuga? Lwaki tetulina nkola egamba nti nno amatooke n'ebirala tuli ku levo y'obutale kati nti abantu emmere basobola ogiwaatira eri eno ne baleeta mpaate? Ebyo ebintu tebikolebwa muntu kinnoomu. Ebyo ebintu bikolebwa gavumenti ng'ekulembeddwamu abakugu abaleeta policy sinafubitizi lya byabufuzi oba nakwagala kufuna mu bintu, wabula n'ekigendererwa ekyokumalawo ebizibu. Ono mubulidde awantu awamu we nali ninga nti wali awantu bw'obeerawo bw'ogula amazzi osobola okugula amazzi omulundi gumu obulamu bwo bwonna, kubanga bo bagamba nti kasi togenda ku dduuka lyonna n'ogula bokisi y'amazzi bakuweerako akasawo. Bw'okwata box obucupa obwo bwonna nga bw'obunyweddemu amazzi n'obuteeka mu kasawo kano n'obuzaayo ku dduuka, amazzi amalala bakuwa gaaki? Gabwereere. Nti gavumenti sente ze yali kozesezza okuyoola ebisaaniiko nezisasula ow'amazzi n'ekasuka ejjinja limu n'ekuba ebinyonyi 2: 1 ebisaaniiko ebijjeeyo, 2 n'abantu baayo banywedde amazzi amayonjo. Ne kati wano eyo effort teriwo n'akatono. Buli we batunuulira ekintu batunuulira ssente. Era bano we baleeta oli ne bamugamba tulese ono akole mu bisaaniiko amasannyalaze. Kubanga Lukwago ekimu kye yakola nga Lord Mayor, omulimu gwe kukola policies na guiding council. Kakati ye n'avaayo ne ordinance y'ebisaaniiko n'agireeta mu council ne bagiyisa, bali ne batuula naye awo ne batagissa mu nkola ne bakola bintu bya bujeemu. Ono ayogedde ku budget, akimanyi mirundi mingi nga budget ye Kampala etuuse mu parliament naye ng'eri council tennagiyisa. Naye ne batuuka ne bagamba kakati gwe Lukwago olwanira ki? Ennaku ziweddeyo, wadde kale eyo yabadde nsobi tebaleese budget yawo naye tetulina kyakola tugiyise. Twatuula ne tukola okunoonyereza in 2015 ku kakiiko akali local government committee akali kakulemberwa 2015 yes, akali kakulemberwa mukyala Kintu yali ava Kalungu nga vice we ye Mwami Magezi. Ekimu ku bintu bye twanoonyerezaako ssente ze zibbirwa ku Kiteezi, era ne tusituka ne tugenda Ekiteezi ne parliament netuuka kukkiriziganya nti Kiteezi ono agenda vaamu awaana ogw'amaanyi. 2015 yes 2015 namwe mwakirabanga kusaawa envanyuma bannaffe abo babiri ne bafoojinga report. Kiwanda wali mu parliament chairperson na forging report yes ne vice we ne bafoojinga report Kadaaga abachairperson oyo yali mu parliament nga kikolebwa parliament. Mukyala Kadaaga n'ateekawo ne select committee number nezuula nti yes mukyala Kintu ne Mwami Raphael Magezi bafoojinga lipoota ku Kampala, naye nga kye bagenderera nti lipoota yali ey'okuwandiika entuufu yali ey'okugjayo buno obubbi bwonna yo neefiiraawo. Ebintu ebyo bize bikolebwa. Wabaddewo obubbi obugenda maaso obubikka amazima obugenderere. Ekitegeeza ne mukyala Kisaka yagwa mu bbo over sometime. Kakati ye mukyala Kisaka ali ku kibi kisikire nti bo ajja n'asanga ekintu ekyayonooneka edda n'akisikira naye ate naye n'atandikira bali we bakoze eki we bakomye mu malala ag'obutassa kitiibwa mu bakulembeze balonde mu kukolagana n'abantu abali mu woofiisi ng'oli bwagambye nti abantu ne bagenda ng'omuntu ekimuweesezza omulimu si bukugu wabula wa gy'akola ki gy'asabira emuyamba okusisinkana abantu bameka, kubanga bwe baba bamuwe n'omusaala nti nno omusaala gwo gwa bukadde 3 omwezi nga eri mu kyaki bamanyi nti alina otwalayo n'ekimu eky'ekkumi. Sebe eyo kyaki abo abamu we basabira ogenda ku lwa Sande nga bataddewo buliyoni vaani yennyini enoonya ebirabo. Buliyoni vaani eva mu Bank of Uganda.
eyo ne bwaba bakufunira omulimu ng'okola kalamoja awali bulioni vani genda wano ng'okkirira Namanve awali ekibangirizi kya post office simanya abo abali awo abasabirawo watoto we bagijja olabe ku sande oba tosangewo bulioni vani ng'esimbi osangawo abantu nti nze ndikawo ekalamoja naye alina okutambula n'ava ekalamoja najja mu kibuga kyampaka alina okusabira awo lwampaka kubanga we yajja n'omulimu bamanyi n'ekimu eky'ekkumi kyafuna kubanga era bamusasula era baba even interested okulaba nti afuna omusala bwe gutyo asobole obbawo ekimu eky'ekkumi n'olwekyo kyenjagala ogamba kakati ekizibu ekyabadde ekiteezi bakisitudde ne bakireeta emukono ffe emukono twafuna funding okuva mu kibuga kimu bakiyita gran kyenowe gabeji waffe 240 tons eddegwe tugeneratinga mukono municipality nga tukola inawa small way tumukolamu manure kakati bano bavudde eno ne batandika ku acres zaffe zo less than 5 acres badampingako 2,500 tons of garbage per day era kati ekifo bakyoverrunninze bakyonoonye bayita eno Namanve era kati tuyisa olukiiko ku Lwokutaano kati tugenda kukyekwatiramu ng'abantu kubanga batransferinze ekizibu bakijja ekiteezi bakireese wano kati mwami Museveni yagamba tumukolere etteeka Kampala bwe yajja ng'afuna ebizibu bino n'agamba kati munkolere etteeka eriyamba nze nnyini mu ofiisi yange nze mba responsible ku kibuga kwennyini etteeka ne likolebwa n'obuyinza bwe bataamuwa nabo n'abwewa naye ekivuddemu obuvunaanyizibwa bumulemi kati mbadde nsoma ebbaluwa agambye Kisaka nkuyimiriza kyendowooza nti lwakuba bo bakulu tebawawaabirwa naye ne Kisaka yalisobodde n'okwerwanako kubanga she can only be interdicted pending an investigation naye tosobola kugamba nti nkugobye bakubuulirizeeko kakati ate webazuula according to report ya IGG yawedde ate bino byagamba nti sebo saidi namwe mubuulirize kakati era ebyo bye twagamba wano nga batandika ebya palamenti nti yenkola gye bakoze tejja batwala verifa era teyabatutte verifa kakati ebya palamenti byafiiriddeawo kati kyenjagala okugamba etteeka limugamba president nti yavunaanyizibwa mu kulonda executive director kati agambye bwati mu bbaluwa nti executive director agobeddwa public service langa omulimu oba muteeka ki etteeka limugamba the president shall appoint the executive director owulidde no agambye advertise kati akyusa process ya recruitment ekyokubiri n'agamba nti in the interim RCC manya minister bagenda kugira nga bamubuulira engeri Kampala gy'anaakulemberwa mu myezi emeka 3 kakati etteeka bwe liba likuteekako obuvunaanyizibwa n'obulaba nga tokyabusobola ng'olina nakubusigira busigizi president abanga agamba tukyuse etteeka tumutikkule obuvunaanyizibwa buno bwe yeetisse obunene nnyo ekintu kya gabeji w'e Kampala byebyo tuyanziza maama Betty Nambooze bakireke ensonga zitemyetemye bulungi ez'ebisasiro ez'akasasiro n'ensonga eziriwo za General Museveni ogoba abantu be byonna bitemyetemye n'abitubuulira n'abitunnyonnyola nyenze nsigala mbagamba bannayuganda ffenna gye tuli okutereeza ebintu byonna obubbi obufere obulyake obulyazamaanyi ettemu effutwa effugabbi effubitizi byonna okubimalawo mu ggwanga lyaffe ntulikukulaakulanya ne tulifuula amawanga gannaggwadda nga bwe gafaanana tulina kujjawo General Museveni yeka buli kimu kijja kutereera tufune omukulembeze afaayo eri ensi eno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Uganda ejja kusanana ejja kunekaaneka nga tulina omukulembeze afaayo eri bannayuganda mbaagala nnyo Mukama bakuume mweraba